abatulaba abalaba Bukedde TV mbaniriza nnyo ku programu yaffe n'enganzi emboozi y'omukenkufu buli lwa Sunday era nkugamba nti okola kyamaanyi buli lwa Sunday okulaba nga oteekako otega era ng'ogoberera nze ababuuzaako siri mulala nze omukenkufu Julius Nyanzi okuva mu Prof Bio Research awo ku Equatorial Mall ekisenge 152 mwabazze nga mutugoberera tuzze nga tutambula ebbanga lyonna okuva gye twatandikira eri kasukali k'obutonde ku kalitunso w'ekyewuunyo ne bwe tutuuse wano ku BioTuner era abafunyeemu mufuniddemu ddala nnyo naye era nga bwe tukugamba nti olina okunyiikira omusajja omukatoliki asobola okugamba nti ekibi kyosobola okukola kwe kumalako omwaka nga tugenzeeko ku Prof Bio Research kuba ebintu bino bye tusomesa biyamba ffe naddala abaana ba Adamu ne Eva oba omwana wa Kintu n'ennambi okulanga bitusitula okututwala ku ddaala eriddako tuli ba mukisa olwaleero nti tulina omugenyi ow'enjawulo osobola okumugamba nti y'omu ku baami abanzikiririzaamu ku myaka emitono ennyo nampa kye bayite abavubuka ensangi zino ekituuti yatuwa ekituuti oba podium ne tusobola okulaba nga twamuleetera Prof Bio Research nti mu bangi abaali batatukkiririzaamu yasobola okutukkiririzaamu n'atuwa ekituuti era nampa programu yange eyasooka ku radio ndi wa mukisa nnyo olwaleero nti azze tunyumyemu tulabe ebintu nga bwe bitambula research gwe tukoze ne research ono nga gwe nayogerako Sunday ewedde owa BioTuner abantu bamanye nti ebintu bino biruddewo emyaka gyonna naye obutamanya bwe butukuumidde mu kibokisi n'okulaba nga tetusobola kgenda mu maaso sijja kwogera bigambo bingi nnyo kantwale omukisa guno nange mukyazeeko ankyaza emirundi mingi omwaka emirundi giwera n'ebisatu n'okusoba ne nange ndi wa mukisa nsobola okwesunako okuba nzi leero nange muze mukyaziza basebo ne bannyabo katwanize mwami Michael Kisenyi okuva ku Kabozi Radio naye nga leero tumulese mu bbozi z'omukenkufu nsanyusa okulaba basebo nesimye okubeera wano nulidde ekifo njagamba nti okusenvula kintu kikulu nnyo kubeereddewo ddala amiina nnyo mwami Michael tukwenyumirizaamu nnyo nga ffe aba Prof Bio Research kubanga ndoza tuwangadde ffe n'emyaka tegigenda mu 5 giweze ova ku 2014 programu yaffe yasooka emyaka gitambudde nzijukiraawo nga ekintu ekyakunsanyusaako kwegamba wali mumalirivu wali ku kameeza sijja kukeerabira bwe nasooka okusisinkana twali mu kulambula awo ne tuyitawo akawoowo ne katukuba n'enzirayo buzine nga kana akawoowo ndoza oba kaali kakomera sijjukira bulungi kali katete kakati n'enzirayo ne batubuze ku muvubuka ono nga nze ndowooza nti oba etteete gozze kutunda kuba etteete lino mu bwongo bwange nzirayo mu S6 twali tuzze okulambula ndoza gwali molese Masakaawo recreation waliwo omwami omu ndoza baali balinawo bavudde mu bitongole ebimu ebya gavumenti nga bakola distillation akawoowo ako naye omwami oyo naŋŋamba nti nentuukawo ne mugamba nti lino etteete mukamulamu mutya essubi nga balitadde mu pipa bakola batya nti bino tobisobola mwana wange bino tobisobola kati akawoowo ako kansigalamu ndowooza kyekiva kyansika bwe nayita ku mudaala emyaka nga giyiseewo omudaala bwe nkusangaawo nga okubye akawoowo kayita akabasama nenkola ki neŋŋamba nzireyo naye ng'oli ku kameeza katono confidence gye wali olina eyo yokka ye yammala neŋŋamba era bwe nakoza nti naye ono gw'okamula n'ogamba nkamula nze mbikamula neŋŋamba kati wano emboozi tujja kuginyumya amiina nnyo tuli basanyufu nnyo nti okuva lwatuwa ekituuti ekyo ensi yonna kati etumanyi ne bweba otambudde Prof Bio Research omukenkufu emboozi z'omukenkufu batugoberera naye olwaleero kyenva nkuyise okwogera ku bintu bino ebintu bino ebisinga bye ndisakinze
mu bantu bonna mu nsi yonna gw'osooka obbirozaako. Era ekyo nkikwebaliza olumu bingi nnyo bye tuyiseemu nga nze mbigwamu bugwi naye kugamba ekintu kye nkuyigiddeko nti obutonde tubuwe ekitiibwa. Kituufu nnyo. Era nzijukira kati ndaba akakomera ono bwiro wakakomera mulinako memori y'amaanyi. Abatulaba bwemba kyembalete mukimanyi bwe nali n'akazuula akakomera akaloosa kano nakatwalira mwami Kisenyi ku kaboozi bwe nakamutwalira n'akanuusa katono puroguramu emuleme wano mu kawonvo wanasooka n'ensika neŋŋamba bino byakakoze nga sibulirawo kintu n'ensika n'ogwokubiri nga gw'amaanyi wano mu kawonvo kubanga byebimu ku bintu bajjajjaffe bye baakozesanga naye olw'okuba nti tugamba nti ebyedda bisasika nga bazzeeko tetubifuddeeko. Bajjajjaffe baddiranga obukomera ne babusimba ewaka ne busengejja empewo ne bujjamu kacica yenna abantu ne batalwala athema ne batalwala pneumonia ne batalwala senyiga gamba n'okugoba ensiri n'ebiswera nkugambe. Naye kati ffe obukomera bwonna twabutema mu kubutema ze ndwadde ezo ze tuleese ewaka. Bwe nakirowoozaako ne ŋŋamba nti ekintu kino tusobola okukikomyawo kubanga akakomera kano ly'eddagala lyokka erisobola okukyamula obwongo. Teri mpeke ya muzungu gy'osobola kumira neekuwa ekintu kyekimu ng'akakomera kye kakola. Akakomera ke kantu k'onuusa kano n'eminyira gyonna ne givaayo. N'olaba ng'omuntu awonna eminyira gyonna gikola ki givaayo naye ng'ate ogenda olaba n'abantu emitwe gye batabukako ne baba nga beerabira. Ogenda okulaba nti abantu mu myaka 60 baba tebakyasuula kuyamba ggwanga lyaffe ng'obwongo bwonna bukutte. Naye bannaffe bali abasajja babeera banuusa obuwoowo buno bo bakiyita aromatherapy era bajjajjaffe baakikolanga nga beeyoteza. Era omuntu ndowooza yandibadde n'akakomera kano mu nnyumba ebintu ne bikola bulungi. Kituufu nnyo. Era abaana abasoma abantu abamu beebuuza lwaki njiya nnyo bimu ku bintu byenkozesa kugula bongo nti tosobola kunsangako ng'omutwe gukutte buli kaseera obwongo bubeera bwesere era ne kawala kankanaaba kenku wegira nkatera ku ppiro ne kalyoka kavaayo ne kagamba nti kati nange njagala kuba mukenkufu. Bwe biyita ebintu ebitambula naye ebisaaki ono tukwebaza nti ositudde ensiika eno ey'okunoonyereza. Si bannamawulire bangi nnyo abalina ekyo kye bayita developmental communication. Ojja kulaba nti bannamawulire basinga banyumirwa nnyo binyumo lugambo gundi yalwanye ne gundi ebintu ebitazimba ggwanga. Naye mu bantu wano mu Uganda bannamawulire abaweebwa ekitiibwa oli mu kifo kyako mwanjo nnyo. Sina kyamaanyi kyakukuwa okugjako obugalo bwange 10. Obugalo ssebo era bwo omuntu bwakuwanga engalo 10 manya alinga agamba nti nziguddewo nkuguliddewo erinze. Kituufu nnyo. Gwe mukwano ogwo gwe tujjeemu kati emyaka mingi nnyo tetuwosangamu ne puroguramu neegi n'emu nga tuweereza abantu. Naye gino bubaka eri abavubuka. Abavubuka abaffe babakozesezza nnyo ate ne babalaga nti tebasobola. Buli omu akulaga nti omuvubuka okyali muvubuka sigala eyo tojja kusobola. Naye tujja kutunula nti nabadde nnoonyereza naye ndaba nga batugamba nti UN myaka 15 egya Uganda be bavubuka. Nti mu bantu bonna mu nsi yonna Germany esinga abakadde America naye Uganda ffe tusinga abavubuka nti ate bonna bali wansi w'emyaka 15. Abo bonna ne weebuuza nti bwe tuba tetubateekedde tugenda mu myaka nga 10 okuva kati tugenda kuba n'omugigi ogugenda okuba nga tegumanyi gye gulaga. Yesebo. Era nze abavubuka ntera obbagamba babayita ba youth kampandike ku mawulire gano ag'emboozi y'omukenkufu. Youth si bwe bavubuka nti you gwe bw'oba okisalako mu kiva you ya eno ye you nze you leno th eno oba ta trying hard nze bwenti obwenkitegere trying hard nti gwe omuvubuka
oyina okugezaako ennyo okutuuka bw'osobola okukola ki okutuuka ku kirooto kyo ku kirooto kyo ate nga kisoboka actually okumanya kisoboka nze wenzikiririzamu bwe ndaba bino byonna nti luli wali ku meeza ng'obuntu butono nnyo naye ekirooto kyo kyali mu bino byonna bye tulaba awo nzikiriza bulungi nti ddala kintu kisoboka kituufu nnyo era abavubuka abatulaba ffe tubagamba nti abavubuka kitegeeza youth bw'okyawulamu emirundi ebiri kirimu ennyukuta zino ssatu YOU oba U gwe TH ekitegeeza you trying hard katumale okuwumulamu katono nnyo tukomawo ne mwami Michael Kisenyi munnamwawulire Nakinku.